Nyanza okwogerako nawe naye kibinnyo mpuliriza embeera bweti wegenda maaso nokubeera ngaentambula ezimu kubanga ebintu bino byaguddewo batugesaatesanga 2 ez'ekiro apparently nabadde namaze okuwummula naye ngenda okugoloka ku saa 8 mu ndawo ntera okugolokera ntandika okukola ne mbitegeera ate nandibadde nkeera wano naye ku ssomero tuba ne minisita buli Friday gye nasooseemu naye nga embeera kati gye tukyaliwo nti abaana situnnamanya babadde bameka tetunnamanya bameka abafudde tunnamanya bameka abali mu ddwaliro ate ku bye tuwulira olw'embeera y'amalwaliro gaffe n'ebigenderako kirabika ate beeyongera kufa enamba yeeyongera kuba nnene naye kye tulina okukola kati kusaba Katonda atulabe nti ataasa ate abasigaddewo ate n'abafiiriddwa abazadde badirekita abagumye naffe ffenna tugume kubanga ekituuse wano kyangu nnyo n'okutuuka ewaffe owulira Aiden College wiiki ewedde twali Jjinja wiiki eri twali Ntebe obudde bwonna naffe kitugwako tulabe Katonda tulabe nti embeera eno teddamu naye ndowooza kyetaagisa gavumenti eyongere okukola inspection waliwo y'emmotoka n'enguudo waliwo nze we nabeerako ebweru emmotoka z'amasomero zikyekingibwa buli mwaka ate era zirina ne speed limit sigamba nti bano bafudde speed bajja tubulira ekyavuddeko naye ngamba nti generally twandibadde tutandika okukola ki okwenyweza n'okulaba nti ebiyinza okuleeta obubenje mu baana baffe tubikendeeza tulabe nti tukola ekintu ate ekijja okuyamba abaana kubanga ekyokugyawo trip tekijja kujjawo ate education kubanga ogenda okusomerako ogenda okulaba hands-on okulaba ebyennyanja okulaba emyalo bwe gitambula okulaba ebiyiriro byonna byakusoma byakuyiga era nga bwe tuba tukola ebigezo ebimu biri best ku kiki walaba so tetujja kubyewala naye tulabe engeri gye tunaakendeeza ebizibu bino naye nga kiralo nnyo kitalo ddala tusaasidde nnyo abazadde b'essomero lino nnyo well sijja kukulimba nze ndi mu secondary education ate ffe we twasomera trip tuzaaliwo actually niwe nasomeseza abaana abangi trip tuzaaliwo kati okujjako nga mmaze okumanya lwaki batwala abaana abato lwensobola okugamba nti ekyo mukola bubi oba tumukola bubi bayinza okuba balina ensonga eziwulikika oba ezitegeerekeka naye ate n'ekirala ndi n'abazadde bennyini nabo baagala nnyo abaana baabwe okulambula kubanga omwana ow'emyaka 5-6 okumutwala kapitola ku nsonga tumanya wayinza okuba nga embeera bwe tukirowooza si bweri so twongere okusabiragana naffe waffe mu secondary omuzadde bwe tuba tunaagenda ku trip asayininga tugende ku trip kubanga oteekwa okuba nga okkiriza omwana wo kumutwala tujja kutwala wampaka akati ebyokwekenneenya ku bidduka gwandibadde mulimu gwa gavumenti kubanga kijja kuba kizibu nze nja kwekenneenya ekyange naye ate jjukira nti emmotoka eyange eyinza obutamala bonna ku trip nga nina okupangisa endala okiraba so ekigambo ky'okukebera emmotoka n'okulaba nti ziri road worthy ekyo gavumenti ekiteekeko essira era tulabe nti nno ebidduka biba birungi naye nga bwe nagambye mu kusooka n'enguudo zennyini bazigaziye nze wemberedde mu paalamenti nasaba nti gavumenti nga highways zinaba kuzimbwako nnyo bagende nga bakompensatinga ebitundu ebigenda bisobola okukompensatingibwa bwe tuba tutuuse okuzimba enguudo eziri dio carriageway tube nga tulina space kwe tuzimba natambulako e Tanzania naye ng'olaba oluguudo oluli wano naye nga road reserve ekubisa oluguudo luno tulina emirundi ng'ena eno n'eno kugamba nti baba baagala okuzimba oluguudo batandika butandisi ne kitambula ate nga bembanyi World Bank etera okutulasa n'enguudo ye kugamba nti mumpewo engenda okuzimba tuzimbe kati obanga togiwadde nga tewakompensatinga era bijja kukalulira ojja kusanga nti kati olwaleero oluguudo lw'e Masaka emyaka 5 emabega egiyise kati abazimbi okuliraana ekkubo be basinga n'obungi
olaba nga kati ogenda compensating abo bonna so singa twakikola 5 years ago osanga twandibadde nga kati we tulina we tusobola okuyita oluguudo ate era nga bw'otuuka mu bitawuni katugaye kati nganza azaaliwo erukaya noga nti owaayi wano erukayo wano compensating ebizimbe bino kirala nnyo nga tuluugula nga tuluyisa mu bbula kati nga lugenda naye nga yeene walala tuwafunye buzibu so gavumenti erina okuteekamu amaanyi okulaba nti eyamba amasomero okwetereza